tubanirizaako abatulaba mwenna gye musiziro bwanga mutulaba mwebale okubanga mutugoberera mwebale okubanga musubscribinga genda mu maaso ng'osubscribinga ng'osharinga oweeko n'abalala fe gwaffe gwakuwa mboozi paka lw'onaawulira nga information gye tukufeedinze ekuwadde ekyokuyiga tetuli wano nga bannabyabufuzi tuli wano ng'abatunuulizi b'ensonga era buli kye twogera wano tetukyogera lwa mutima gwa politics tukyogera lwa mutima ogw'abantu omutima ogwa bannansi naffe kitwale nti tulinamu ka patriotism twagaliza eggwanga kuba bye twogera tetunagambako kutemula tetunagambako kwekalakaasa ffe tuba feedinga bufeedizi information ate tetwogera blackmail kuba tutunuulira nnyo ebitabo kuwa kye tugobera so n'olwekyo tusaba subscription yo okusharinga otambuze video etuuke ku oyo olowooza nti yandyetaaze okumanya bino olwaleero tugenda tunuulira amefuga ga Buganda gayita amenunula ga Buganda oba obwetwaze bwa Buganda nga Buganda agaliwo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omwenda lunaku lwa Sande tugenda gakumenyeramenyeramu era ekibuuzo kyendeese kyenjagala mbuze mwami Kiddu atutandikire njagala mubuuza mwami Kiddu Buganda twayenunula Buganda tuli independent Buganda we deserve to celebrate the independence of Buganda as a region watandikiraawo kati gwagenda tugoberera nsaba ompeere ku munno akamesegi kano nti ebya Buganda bibino ababiina ababigoberera tugenda kumenyeramenyeramu tetugenda kulwawo nnyo mwami Kiddu buuza ku bantu abatugoberera bonna mbalamusizza nembeebaza okutugoberera ne bagamba mwongere mutugoberere ate mu comments mutuwabule siffe tutuukiridde aba Facebook badde bakigezezzaako aba YouTube bondowooza vibe eba nnene naye nabo batera batuwa nnyo Saalongo Mande Igaawo mu Germany mulamu wange Remy balamusizza nnyo mwami Kiddu amefuga ga Buganda we deserve to celebrate Buganda nga Buganda nti tugenda okutuuka mu bwetowaze Buganda kiyaluubirira tikyabugumya na mbooge kubanga ebitundu byali 16 ebyakola Uganda munnanga ate era bw'ogenda okugoberera erinnya Uganda liva mu Buganda of course ojjako bijja ki B oba gite bba kati ebitundu ebyo ebyatula kubanga gaali amatwale ga Bungereza gonna walingayo ofiisi e Lancaster nga tusembedde okufuna obwetowaze gye twatuulanga ne tukubaganya ebirowoozo okulaga obwetowaze bwe twagala bwalifaananye butya era mu mbeera eyo byasooka ne byetera ne Ssekabaka Muteesa II akatyabaga kamuviirako okuwaŋŋangusibwa nga ye yali takkiriza kumugatta na bitundu birala lwaki ŋŋamba bwe ntyo bw'otunuulira Buganda osobola ogigeraageranya n'ensi nga Liberia Buganda ensi nga Gambia Buganda esinga ne Gambia obunene Buganda lengera obusibu Sierra Leone nti endowooza eyo yaviirako okumuwaŋŋangusa naddizibwa mu 55 nga takkiriziganya na kintu kyakutugatta wamu kitole era akabanga ke yamala ng'ali mu buwaŋŋanguse baafuba nnyo okulaba nti boogereza Buganda bafune omulangira omulala atuule ku Namulondo Abaganda kye baagaana kakati tujja nga tusemberera 58 awo 59 mu ndagaano y'e Lancaster etuwa obwetowaze obw'omundu obwasooka 61 omugenzi Benedicto Kiwanuka mwe yalinga chief minister nga mu budde obwo mu ofiisi ye akolanga omuwandiisi ow'okuntikko ye mugenzi yakafa Dr. Paul Kawanga Semogere mu byakkaanyizibwako byali nti Buganda efune status eyaayo Buganda kubanga njagala otunuulire Buganda bw'otunuulira
ennyanja Victoria eri mu Buganda ogutundutundu ogusinga obunene guli mu Buganda. Njagala otunula okuva e Kasensero ku mwalo e Kasensero okutuukira ddala ku Kiyira awo wonna Buganda e Uganda. Yes. E Buganda nti entambula y'oku mazzi yali yaffe 100 ku 100. Omwalo gw'Eruzira bw'ogenda ogutunuulira emmeri ezaavanga e Kisumu ezaavanga e Mwanza we zaagobanga wali ku Portbel mu Buganda. Bw'otunuulira ekisaawe ky'ennyonyi kye tukyalinawo ekiri international kiri mu Buganda. Bw'otunuulira ekitebe ekikulu ekya Uganda Railways kiri mu Buganda. Bw'otunuulira Central Bank wa Bank of Uganda eri mu Buganda. Bw'ogenda okutunuulira mu budde obwo amasomero agaali gakirimaanyi gaali mu Buganda. Nti abazungu bwe bajja kubanga ffe baatukuuma bukuumi, ffe tetwafugwa, ffe tetwali kolone, twali protectorate. Ffe status eyaffe yali yanjawulo ne Kenya. Kenya yali protectorate. Nakyo nti Kenya okutuuka ku bwetowaze bwabwe omugenzi Jomo Kenyatta yagamba tetuweebwanga bwetowaze. Obwetowaze twalwanira bulwanirire ne tubunyakula. Kenya omugenzi Jomo Kenyatta bwe yagambanga bwe tudda ku Buganda ng'agamba nti uhuru tulipigania na tulinyakuwa kwa wabeberu. Twabulwanirira ne tubukwakula ku bazungu. Kakati Buganda ne batusanga nga tulina buli kimu. Njaga otunulira amasaze 18 agasaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka. Njaga otunulira Buganda okuva e Kooki Nakasongola ogenda ogikuba e Buluuli. Otunulire Buganda okuva e Kabula ojja ogikube ku Buweekula. Ogenda ogikuba e Kyaggwe. Ekyaggwe. Okwate wano Buweekula kati awo osale ogenda ogikuba e Bugerere ku Kyoga. Nene ogiraba nene. Kakati ne bakkaanya nti mu bwetowaze tugenda kubeera Buganda ne Federo ejjudde nga twekolera ku bintu byaffe nga bw'olaba KwaZulu Natal province mu South Africa. Ne Switzerland oba? Ne Germany eri mu Federo. N'Amerika. Wabula n'amateeka agamu agakola mu state. Gyakulembera nga kati King yaliyo. Queen yafa. Gyakulembera King. Ate president tayogererayo. Era naye okujja okuziika. Yajjanga zo okuziika president munne yali afudde Queen. Okiraba nti ojja n'osanga essaza Alaska, n'osanga Louisiana, n'osanga California, buli ssaza alina n'amateeka agaalyo. Nti Buganda ye status mu ndagaano eya Lancaster mwe yakkaanyiza. Ng'ekyo kiri mu constitution eya 62. Kati tutuuse ku kya Federo. Kati tutuuka okufuna obwetowaze. Mu bwetowaze obwo nga bwe nkugambye, Tooro yafuna Semu Federo. Bunyoro nefuna Semu Federo. Busoga nefuna Semu Federo. Ye Kyabazinga wa Busoga, ye mukama wa Tooro, ye mukama wa Bunyoro, Nankole nefuna Semu Federo. Ebitundu ebirala Bukedi, Lango, West Nile, Kigezi, Lwenzori, Ludawa, ezo ne zisigala nga district. Ndoza olaba omutendera Buganda kuyagirira. Kyova olaba nti ebitundu byolaba ng'amakomera ago katugambe wano Embende ekintu ekyo nkiddamu nga Muyinaayina wano Mubende nga Kitalya Makindi Barracks eyo nabyolaba bitudde ku ttaka lya Kabaka. Ya Kabaka. Nti twalina buli kimu kyonna. Nga ne Semu Federo eya Busoga munnange eyina ekitundutundu mwebayambira. Naye ekintu ekyo
Bugumya na Mbooge nti Obote eyajja omanyi Lugonda Majja ebintu ebisiza okubonyaabonya Uganda bwe tunatunulira independence ya Buganda ya Uganda gye bujja nja kulaga Balugonda Majja tusooke ya Buganda anti kye ŋŋamba nti nja kulaga Balugonda Majja Buganda sisobola gyogerako nga situnulidde Balugonda Majja. Bendikito Kiwanuka mwanatu Abaganda be baamulemesa kubanga 61 yawangula akalulu. Bendikito Kiwanuka yawangula akalulu era n'afuuka chief minister. Otyo Kati tuluubirira okugenda mu bwetoowaze 62 tuddamu akalulu. Obote awangula akalulu. Buganda etoola ettengetenge ly'obululu bwayo bwonna erugemulire Obote. Obote ajjanga Lugonda Majja. Kitegeeza ekigambo kyakula nkyeyogera nti Abaganda ba kuno yali mutuufu. Aha. Bambaza Obote kanzu najja ne yeeyala emmengo n'agamba Ssebo Ssaabasajja w'oligwa wendigwa. Kyonoogambanga kyenjanga okugamba. Ne bagamba ekyo kimala. Ne bamuwagira olw'ebyo. Anti alina abaamuleeta ng'era ebintu bwe bijja bibeera. Kakati Obote of course n'akola gavumenti eyatuyingiza obwetoowaze 62 nga bwe n'abannyonnyola olunaku lwayo nga lutuuse. Mu ndagaano eyo bakkaanya tubeere ne pulezidenti atayina buyinza nga bw'olaba mu Isirayiri mu India South Africa alina obuyinza alina obuyinza oyo executive president. Kati owaffe yali afaanana owa Isirayiri owa Buyindi nga ba mikolo ceremony. Aha. Kyabazinga n'abeera mu myuka we. Naye Ekereziya Katolika ekintu ekyo yakirengerera wala. Omugenzi Ssaabasumba Joseph Kiwanuka yawa okulabula n'agamba ekya kyonna kyalikoleddwa ne Buganda teyaligenze mu byabufuzi. Era ekintu ekyo ne kireetawo okusika omuguwa wakati wa Mmengo n'Ekereziya Katolika. Era ne bivaako mu kavuŋŋaana ako ne bakwatiramu ne Munsenyo Ssebayiga. Ekimukwasizza ki? Ebbaluwa eyo gye bawandiika Joseph Kiwanuka gye yawandiika ng'alengeza ekiyinza okuddako. Tutambula 62 nti ekiro ekikeesa 62 eyakiikirira Queen ye Duke of Kent. Duke of Kent n'akwata ekkubo n'ajja butereevu Emmengo n'ajja mu Bulange n'addiza Buganda ebintu byayo. Otyo Bungereza yo n'ebigiwa n'egikwasa ebintu byayo n'egikwasa mayiro 8 n'egikwasa Crown Land. Ettaka eriyitwa Crown Land eryali erya Nnaabakyala ze mayiro 9. Nga Buganda erina enteekateeka nti mayiro 8 y'ettaka ery'abaami, ettaka ery'abakungu n'ettaka ery'abalangira. erya Queen. Crown Land mayiro 9 Buganda n'eriteekawo ku lw'abaana n'abazzukulu abaliddawo. Ne tujja twawula mu ttaka eryo nga kuliko mayiro 305 za lusuku lwa Kabaka, nga kuliko mayiro 500 za ntobazi n'ebibira nga bwalabye Katikkiro eggulu ayogera. Nga Buganda ekimanyi nti okubeera ey'omulembe erina okusooka okukuuma obutonde. Tutambula 62 tufunye obwetoowaze. Lukya 68 Buganda efuna obwetoowaze. Enkeera nga 9
ekintu ekiyitibwa Uganda kitandikibwawo. Tewaali kintu kiyitibwa Uganda ng'ennaku z'omwezi 9 tezinnabaawo. Kitegeeza independence yatandika ekintu Uganda nekitandika. Otyo? Obote yaliwo? Ye prime minister ayina executive power. Obote. Kakati mu ndagaano ya Lancaster baatunuulira amasaza y'ebuyaga lino erituddiridde ne Bugangazzi. Amasaza ago gaalimu nnyo Abaganda. Era n'ebyapa by'owulira gavumenti eno egamba nti esasula ba Busente Land Lords baali Baganda. Ne bagamba nti gali ku bwako akalulu gatunuulirwe gaagala kuddawa. Gasalewo gagenda Bunyoro gasigale eno. Kakati nga waliwo okuteeka omukono okukkiriza referendum ak'ekikungo ku masaza agameka 2. Kabaka kyamukalubirira nga pulezidenti okuteekako omukono okuwaayo amasaza ge. Naye ng'ate mu constitution bagamba nti pulezidenti kyataakolenga prime minister alina obuyinza obuteekako ki abuteekako omukono. Awo akatyabaga we kaasookera nti Obote n'ategeka akalulu mu masaza ago 2 ne bawandiisa abalonzi Mwanatunga babasosola. Nga babasosola. Ero baagala baweze numbers ezinagamba yes. Exactly. Era 64 akalulu ako ne kakubwa. Nga akalulu ako kalaga nti bakkiriza okudda e Bunyoro. Era ne wabaawo akatyabaga k'amaanyi k'owulira akandayiga. Barracks eri wano yali reform school. Amagye gajjaawo mu 65. Okukkakkanya obujagalalo obwali eno. Ng'era enjogera eri eno y'Abanyoro Committee. Ne biwaliriza ne Wamala Union eyali etambula obulungi ne union y'e Kakumiro okwabulukukamu nga tokyasobola kutwala birimewa Kakumiro. Kubanga awo Obote yenge yali alengera ewala n'alaba nga asikowalinze. Ne tuyingira 65 ng'embeera si yewoomya Nakabululu. 65 tumumalako ng'entambula eyali ekkaanyizibbwako fe okwekolera ku nsonga zaffe. Abatugobera kyenjagala mungoberere. Kakati minisita wa Karamoja ye Dr. Mere Goriti Kitutu Mugisu. Teri wona osanga musaayi we gukwataganya wakati w'Abageso n'Abakaramoja mu butonde. Janet ye yasookayo y'omu ku baaliyo. Kati ndi kuono omumyuka we ye Agnes Nandutu naye Mugeso. Simanyi ku bombiriri abo ani amanyi obuwangwa bw'Abakaramoja. Naye ng'Abakaramoja tebaliyo abayivu n'abasobola okugira ku nsonga zaabwe. Kati ekyo kye kyali mu Buganda. Mami Kiddu, ekibuuzo kiri kye nakwadde nga tutandika. Nsaba oyite ebbalibbali ebimu osooka obyerekereza. Bw'obuuza ekibuuzo kye nakubuuzizza kitwale nti mulala yakibuuzizza bekyebuuza bani. Ameenunula ga Buganda weegali oba tegaliiwo. Oyogedde ku ttaka mayiro 9. Awo nawe mbadde nkyajja. 65 tuyita mu katyabaga ako. 66 omugwa gugira ddala ogw'amaanyi. Omugwa ogwo ogw'amaanyi gye gwakomerera ng'Obote constitution ya 62 agiggyeewo. Awo Buganda we yakoma. Teyaddamu. 66 constitution n'agisuspendinga. Kati bw'amala okususpendinga constitution eyo n'akola Pigeon Hall constitution. Bagisanga mu Pigeon Hall. Yes. Era mu kwogera yagamba yeeno era eyisibbwa.
kakati constitution eyo ng'ejjawo obwakabaka ejjawo obwakabaka okyaba nti kakati bino byonna byobadde ogamba ttaka biki na biki na biki Obote abiwamba. Museveni kwe kubisanga ng'oludde biwambe kwe kubiwamba kakati constitution ya 16 nayo teyatwala kaseera designinga constitution ya 67 ate munaiti yali mulala yali QC Godfrey Binaayisa Lukungu muzukulu waki wa kintu okyaba constitution eyo ng'eweerera ddala omuntu yenna okusukkulumizibwa mu Uganda wano olw'ensibuko ye n'olw'ekikula kye okujjako president yekka ye fountain of honor. Amangu ennyo Bulange n'efuulibwa Republic House. Okawulira akantu ako Bulange Ssekabaka Muteesa II gye yazimba Abaganda gye beezimbira n'efuuka Republic House. Era Obote n'ateekamu ekitebe ky'amagye kubanga mwawonnawonna nga bwe ngenze nkutula nti ebyaddirira mwalimu okulumba olubiri n'okutwala Kabaka Kirinnyamutikke n'okumuwaŋŋangusa n'addira olubiri n'aluyiwamu amagye. Era abantu tebatunuulira nnyo lwaki Kabaka ng'ajaguza emyaka 30 tasulangako Mmengo. Lwaki? Musaayi ogwayiika mu lubiri olwo tasobola kwebakamu. Tasobola kwebakamu. Waliyo kiwuliddeko ajja mu buzzi. Omusaayi ogwakola ki? Kyekimutwala eri Naggalama. Si Naggalama. Banda. Ajja asula ebbanda. Kakati Buganda abalangira bakwatibwa ne bakubibwe ne baggalirwa eruzira, Bannaalinnya ne baggalirwa eruzira, baani bonna ne baggalirwa eruzira. Ng'Obote yakola ki? Kenna kugambye luli Lugonda majja. Yagenda n'agamba Kabaka w'oligwa wendigwa. Ne yeeyala ku ttaka. Faana nyone yayita munne najja ne balwana mu lutalo. Ekibuuzo kibadde nti Buganda yafunamu awo we yakoma. Teyafunamu. Kakati bano abazze bajjawo bonna. Tujje kwaliwo kati. Abazze bajjawo bonna bayizi by'abufuzi ab'Obote. Amiini 71 wajjako Obote. Obote ye yajjanga akuza Amiini. Mu 66 akwata Brigadier Sabani Oporoto. Yali adumira amagye g'eggwanga amukuba eruzira. Asumusa Kano Idi Amin. Amufuula Brigadier omuduumizi w'amagye era ye yakola ebikwekweta ebyalumba olubiri. Kati ebyo byonna ebyatambula mulembe gwa Amiini tibyawukana n'eyamutendeka. 71 Amiini bw'ayingirawo n'asooka alaga ekifaananyi eky'enjawulo nga tosobola mmutegeera. Abantu abamu bagamba nti Amiini yali bw'atyo balimba. Amiini yabulwamu kintu kya kusoma naye naturally yali musajja mugezi. Kye yasooka okukola kuzanjola ya Ssekabaka Muteesa. Obote gye yali yagaanira. Okimanyi tulina ne pulezidenti n'ono aliko gwe yagaana okuzza wano. Obote gwe baagaana okuzza? Obote yadda. Ani gwe baagaana? Idi Amin yaziikibwa kuno. Idi Amin yaziikibwa kuno. N'Obote Ssekabaka Muteesa II 69 bw'amala okufa tiyaganya mulambo gwe kukola ki? Kujja. Amiini n'akola ekyafaayo nazza omulambo. Naye bwe mpulira buli ayogera ku gavumenti ya Amiini, Amiini yalina ebirungi wadde n'ebibi byalimu naye ebirungi biyinza oba byasinga ku bibi bye. Exactly. Era bw'otunuulira emikolo gyonna egyakolebwa n'abantu ensimba gye basimbamu okujja okukuba eriiso evvannyuma ku mwagalo w'abangi Ssekabaka Muteesa Walugembe II,
bakugamba nti layini yavanga Kiyengera omuntu n'oyimirira okuva Ekiyengera paka lw'olituuka mu Lubiri era Amini nakkiriza ne bakola emikolo gyonna egikolebwa ku njole ya Ssekabaka n'aganzikibwa Muganzi Lwazza. Okiraba kati awo ebyagenda biddirira ng'era bannabyabufuzi bano tebabiganya tebabiganya kubanga Obote ebimu byenjagala osooka otunuleko manya Amini byenjagala osooka otunuleko ye mukulembeze yekka wano eyayogeredde mu kibiina ky'amawanga amagatte olulimi Oluganda Amini ng'adressinga United Nations n'akozesa Oluganda yayogera Luganda Idi Amin ne bamukyusa ne batranslate ne bakola Oluganda yayogera Luganda lwaki teyayogera Lukakwa lwaki teyayogera Luswayiri yali tamanyi Luzungu kyalemesa Oluganda do for official language Balugonda majja tujje njagala tujje dakika wano kakati dakika zidduka kati ebyo byonna bimala okujja ne tusuubira nti Buganda ejja genda okufuna omununuzi omupya yona aliko kati era kwe kumusenza nga bwe nabalaga nti okubira ddala olunaku olusooka Kabbamba ewakuba essasi erisooka kiri mu Buweekula saza lya Buganda bwadduka okuvaawo agenda okutuuka akawungeezi Ekiboga ng'ali mu Ssingo erya saza lya Ssaabasajja Kabaka bw'avaawo Essingo yagenda ayagaanya agaziwa ayingira mu Bulemeezi saza lya Ssaabasajja Kabaka okiwulira n'enkulaga emabega nti ng'embeera ekalubye Kabaka Mutebi owookubiri yasituka n'ava e Bungereza n'akuba ne combat n'ayingira battlefield n'amatiza abantu bonna nti ebyaffe byonna bigenda kukola ki kolebwako bigenda kukolebwako mumuwagire mumuwagire era amangu ennyo naye n'alaga nti ajja kukikola nga bwe kyagira nga leero ayogera kino enkya olaba kirala luli ayogera kino luli ayogera kirala eyawagirwa Abaganda ne bayiwa omusaayi ku lwa gavumenti eno eriko okimanyi nti n'amagombolola agasinga gakyali mikono gya gavumenti eya wakati ebitebe by'amagombolola ebingi bitudde ku ttaka lya Buganda okiraba yo gavumenti esasulanga Mengo ebanja obuwumbi obukunukiriza 5 tesasula tuli kumenunula anti kakati ekibuuzo ekyo kyabadde yafunamu tuli kati tuli awo tiyafunamu era singa twasigala fekka ng'endowooza ya Sir Edward Mutesa owookubiri bwe yali kyali tugasizza kubanga singa tuli eggwanga ery'ebitundu amasaza 18 ne tukola ku nsonga zaffe ne kati tunuulira omuntu ava eri najja n'alamulira mu Buganda n'akola byonna by'ayagala mu Buganda akavuŋŋano konna ak'ebyobufuzi akajja kabaawo wano buli bakulembeze bonna bantu ki abayiwa omusaayi Baganda kuba batusanga wano kati awo tuba twafunamu singa wagoberedde Ajati Namyalo akulira ofiisi ya chairman w'ekibiina ekyambogo bwe yabadde ku lukuŋŋaana lw'abavubuka e Luweero yatuuse n'okugamba ti nja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tebanyaga ttaka wadde nyinza okufiiramu oyo mukungu w'amaanyi nnyo Namyalo naye amanyi akasamba n'agamba mbamanyi n'aganjogera naye mbamanyi nti abantu bano batuuka ekintu ne kibaluma ku lunaku lwa bulungi bwansi gavumenti eno yennyini Kabaka Mutebi yakulemberamu olutabaalo yeremesa inginiya Walusimbi okugenda okulaba enteekateeka ez'okukyala kwa Kabaka e Bugerere eyakulemberamu yali inginiya Walusimbi yali Katikkiro bamulemesezesezibwa wali okugenda ebyavaamu
akeegugunga kak'amaanyi. Yali 29. Abantu abaafa baali baki? Abantu be baasiba emyaka egisukka 6 baali baawa? Ng'ani abasiba? Ng'ani abasiba? Kakati awo Buganda eba yafunamu ekintu kyayo. Buganda bw'eba na kaakati ku bintu bya byonna eby'obugagga yeeyiya mu luwalo lwange. Si mwe mugenda nabo Emmengo nga balututte ne mugoberera. Munnange mwe bajja akasente akasikaala kaba kazaaweererako abaana. Aweerera abaana okuva mu primary, mu secondary ne mu university. Kwe kutondawo university eyiye. Mutesa 1. Andi Mutesa 1 jajjaawo oyo yayita abazungu okujja okuleeta ebyensoma muno Buganda. Mu kasente ako kati kwe kulaba nti abaami b'amasaza balina emmotoka n'ab'amagombolola balina pikipiki. Ezo sente mweze mwejjamu nga luwalo lwange naye nga ayina gwe edizike oyina ebyobugagga byo naye nga tobikozesa ate olembekereza bali banayako omunyo yakasukaali okyaba ne bazimba ekizimbe ekyamini eyali akisitudde ekyolaba Masengere. Masengere oyo yamalirizibwa Amini yaleka azimbye ekintu ekyo kyebamaliriza nga sente zijjibwa mu luwalo lwange ne bazimba Muganzirwazza wali ekatwe nga busente buva mu mmwe kati ogalabye amalwaliro agatandise okuzimbibwa naye nga Buganda erina ebyobugagga ebyayo. Njagala wala wona osooka oveeyo onkwatire ennyingiza y'ekyennyanja okuva e Kasensero okujja okutuuka wano ku Kiyira. Ekyo kyokka Buganda eba eyingiza ssente mmeka? Emmwanyi ng'ovudde ku Bugisu ye yali egezaako geegeenya Buganda. Buganda ng'eyina Wamala Cooperative Union, ng'eyina Masaka Cooperative Union, ng'eyina West Mengo, ng'eyina East Mengo. Cooperative Union 4 nga Busoga eyina egi, nga Nkole eyina egi, nga Bunyoro eyina egi, nga Buganda eyina 4. Emmwanyi eyo yavanga ebyobulimi ebyo byonna byonna ebyavanga mu beegasse abo ab'ebitundu ebinene Buganda teyagigobololamu. Buganda yeerimiranga enguudo, yeekoleranga ku malwaliro gaayo. Nakugamba wano n'eddwaliro ly'Emmanga wano erituliko extension eyakolebwako n'eddwaliro eryo eryaliwo lya Kabaka. Genda otunuulire Katikkiro yalitongoza. Oli munnamawulire genda okola okunoonyereza ku bizimbe bino ebikadde olabe eyatongoza eddwaliro. Bo kye bazimbewo. Ninga ddwaliro lirye. Ate bw'otunuulira kye bazimbye ne kye bavuddemu. Walayi kye bavuddemu waakiri wandikikoze renovation. Osobola n'okukuba ennyondo mu gundi mu kisenge muli. Bandikoze bukozi renovation. Okyaba nti Buganda bw'ogenda okuwumbawumba olunaku lw'enkya Duke of Kent lwayambuka leero kubanga katisali ekiro anti olw'enkya lutandika saa 6 ogw'ekiro lwe yagenda n'atukwasa ebyaffe byonna ne bajja byonna ne babitunyagako. Ate buli yajja anyaga bunyazi anti kakati n'ebbanga eryaluddewo banga okiraba kubanga akalingi eriinako ebibuuzo musajja tabiddamu. Bwe tunaaba tutunuulira amefuga ga Uganda gonna aye tujja kujja tutunuulire tibwotunuulira eddwaliro ly'Ekiboga, eddwaliro ly'Eggombe, eddwaliro ly'e Kayunga mu bukyayo Obote bwe yafuna mu 66 n'Emmengo naye ate yazimba amalwaliro ago mu Buganda ate nga malungi. Ate eri gavumenti eno yali egazimbye agafaanana gati. Genda wano Eggombe mu Butambala, ndimanyi. Genda e Kayunga, ndimanyi gye batuusa mama wange. Genda wano Ekiboga Mbanankabirwa olabe eddwaliro eryo.
buti yagazimba nti ng'otunuulira ebirala byonna by'otunuulira ebintu by'otasobola kubuusa maaso byetunagaziya nkiddamu mpoma satellite eyasookera ddala ku ttaka lya Uganda. Amini yagizimba wali Kisowera. Yandi asobola ogitwala eri ewaabwe. Okiraba nti Buganda bw'ogenda okutunuulira binaayiisa tiyafuna kakisa kafuga bbanga ddene myezi 11. Lule tiyafuna kakisa kafuga Uganda ennaku 68. Paulo Muwanga military commission ng'ono asika ng'oli asika. Bw'ojja n'otunuulira abantu b'ogamba nti Baganda bali mu buyinza, kwa oli omuntu ajja kugamba sekandi mumyuka wa speaker ebbanga weeriti sekandi myaka 10 vice president. Nawa ceremonial vice president. Nakugamba Gilbert Bukenya. Gilbert Bukenya yayina obuyinza. Aye Jessica ayina buyinza ki? Ayina buyinza ki? Nga bw'otunuulira nti enkya manya bwe tukola nja kugaziya Karamoja yalifaananye bwetyo nga bweri. Ku by'obugagga enfofoolo ebiri mu Karamoja ne baba nga babundabunda bafanjala n'okutuusa kaakati. Buganda mageraageranyiza nti esinga ensi Sierra Leone, esinga Liberia, esinga Gambia, esinga ezo Togo, esinga Gaboni. Okimanyi nti Gaboni tebawera bukadde bubiri. Sure. Tunuulira ku Equatorial Guinea. Naye kati njagala tumalirize nga tunuulira Equatorial Guinea ne Gabon. Ebitundu 8 Gabon ku ttaka ku buli 100 bibira. Abantu baliwa. Bibira. Nti heritage ekyobugagga ky'obutonde bakikuumye. Wano tetukyalina. Anti kakati wano olyajja n'asaanyaawo wano ye n'adduka n'adda ewaabwe. Atulaba atulaba bale kubanga otugoberedde okuba twatandikidde statement ebadde nnungi kwafundikiridde. Olyajja n'akola byakoze nagawayi kaneddireyo ewaffe mu nsiko awo aba akumaze. Muzikirize tubasibulire wano Amefuga aka independence nako tujja kabawa. Tujja kagaziya nnyo kubanga mujja kufuna omukisa ogutunula ku basajja ab'omulembe. Akataba kayita batya? Uganda Crisis. Akena Adokwe yakawandiika. Kubanga omusajja ng'oyo mumutunuulire. Yani oyo Baraka Kiria. Abasooka mu kabineti eyankaga mu mukaaga. Nga tumaze okufuna obwetwaze. Njagala otunuulire oyo mulaba Abu Mayanja. Abu Mayanja. Tata wa wono gundi. Abu Mayanja taliwo. Yafa. Ani mutabani we kyali mu government. Abu Mayanja? Tewakyali. Otunuulire oyo Gaspar Oda. Be baali abasajja ab'amaanyi. Mwana atwate nga si bayivu. Nga bw'otunuulira obuyivu obwaleero. Kakati ekitundu ekya Mubende Mityana ne Luddawa kyakiikirirwanga ani? Kubanga bagamba Abaganda basosoze. Kano njagala kaddamu Kyagulanyi musosoze. Eyakiikiriranga ekitundu kino y'oyo Daudi Ocheng. Muki? Oba Mukyoli. Mukyoli sooba. Mukyoli. Okyaba? Eyakiikiriranga Mubende ne Mityana. Etundu yawa mala region. Yali Muganda. Kati awo busosoze buliwo. Awo bino byonna byafaayo. Kana akatabo n'ekifaananyi si kyaffe abakubaganya ebirowoozo. Osobola okukkiriza nti oyo ye Daudi Ochengi oba okukiwakanya mu ngeri yo naye ng'ono ye Daudi Ochengi. Tubasibulidde wano polisi abadde ku kamera.